Abatuuze ku kyalo Nakirubi ekisangibwa mu Town Council y'e Kangulumira mu Disitulikiti y'e Kayunga bakeeredde mu ntiiso oluvannyuma lw'okusanga abakuumi ababadde bakuuma ekifo awakuumirwa motoka ne piiki nga battiddwa mu bukambwe. Kigambibwa nti akakumbi kano abazigu ke beeyambisizza okutta abakuumi bano. Abattiddwa kubaddeko Ali ng'ono yava ggulu ne Isiko ng'ono abadde mutuuze ku kyalo Nakirubi era nga baabakubye kakumbi. Abazigu bano abatanategerereka bakuulise ne piiki bbiri ezekikka kya bajaaji. Tetwafunye obuzibu abantu babasse abatuuze baliko bye boogedde ku ttemu lino. Obutemu bungi, obubbi bungi, poliisi tetuyamba naye nga lipooti zituuka. Omwanya zano n'atugamba abadde amenya motoka ye n'agamba nti bano balabika babasse mbigise mu katimba naye ndabanga abavaamu omusayi balabika babasse mujje mubalabe ne tujja kusanga nga babasse. Nenfulumira nzigula olugi nenziruka emisinde nejja nenkuba ekibaati ngenza okujja basimulisamu toki nga bafu. Poliisi eyitiddwa n'ejjawo emirambo ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abakuumi ababiri abamanyikiddwa nga Asiko Byoja n'omulala Ondoma Ali balumbiddwa ne babakuba bafunye ebisago eby'amaanyi ku mitwe gyabwe. Ababbi basobodde okudduka ne pikipiki bbiri nga pikipiki eno kwe kuli eno Bajaj Boxer UEX 733D n'endala UFF 616L.